This is Ground Media UG. Baganda waffe mwenna abaze mwebale kujja. Nina omukisa guno okubeera patana wa big events okulaba nti okukyala kwa Mufuti Menk omusajja gwemanyi nga asinga okubunyisa oba okubuulira enjiri egatta abantu bonna, egatta abakristaayo, abakristu, abasiraamu, aba Seventh Day n'amawanga amadiini amalala gonna. Embuulira ye embuulira y'omuntu wa bulijjo mu mbeera ze tulinamu nga abantu ba bulijjo. Kulwange nga Balamu Rugahara atenyi twaniriza nnyo Mufuti Menk era tumukakasa nti okukyala kwe wano tujja kumuwa VIP treatment esingira ddala nti era n'ebyempuliziganya, ebyuma, amataala bijja kubeera nga bye twakola omulundi oguwedde enamboole mu kusaba okwa bonna okw'olwokutaano okuteekeddwa olwokutaano mu kisaawe Makerere. So njita mwenna oba oli mukristaayo oba oli mu Seventh Day oba oli musiraamu mbakunga mujje mu bungi e Makerere mu kusaba kuno okw'enjawulo oba mu lusomo olw'enjawulo olugenda okulembera Mufuti Menk. Mu ngeri ey'enjawulo tuyise ba Mufuti bonna aba Uganda, ne tuyita n'abakulembeze b'amadiini bonna aba Uganda, ne tuyita ne Inter-Religious Council of Uganda okutwegattako e Makerere. Kuno okusaala kugenda kubeera kwa muzaŋŋanda oba kwa mugatta abantu, kye tuyise United Prayer for Everyone. Is praying for change, praying for peace, praying for unity, praying for love. That is the motive of his visit to Uganda. We welcome you, Mufuti Menk, to Uganda once again. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okubeera wano n'aba media mwenna mwebale okubeerawo. Yenze Muhammad Ali Aluma, nchikirira Uganda Muslim Supreme Council as the mother body of all Muslims in this country. At the same time, Inter-Religious Council of Uganda, egatta amadini gonna mu Uganda. Tusanyusa okubeera wano nammwe era mobilization egenda mu maaso tujja kwogerako naye this is just introduction. Thank you. Assalamu mu kusoma okw'enjawulo okugatta abakkiriza bonna nga tugenda kubeera mu kisaawe kya rugby e Makerere. Wetutegese tenti ennene ezisobola okutuuza abantu 5,000. Tusuubira Mufuti Menk okubeera olunaku olwo okusiba n'abasiraamu era yajja okugabula ekyemisana. Ategeseewo ekyemisana ky'abasiraamu n'abakkiriza ba Katonda bonna abantu ba Allah mwenna. So tubayita mu bungi abakristaayo, abakristu, abasiraamu, abadiventi, ffena mujje mukwano gwaffe atugatta agenda kubeera mu Uganda ku lwokutaano ate ajja tuwa n'ekyemisana e Makerere. So abalina obuveera mujje n'obuveera wamwe n'abalina abantu abamu bamanyi ogamba tulekange tekamala osobola nga tovudde wala nga taxi tekukyajinge ng'ova mu bitundu by'ekawempe jangu ne katuleko bakuteere wali wansi emyaliro weegiri emikeeka n'emisaalo byonna tubitegese bulungi era nebaza nnyo omuto wange Bigi okulaba nti akoze ekintu nga kya VIP nga kya basiraamu bakristu buli muntu agenda kubeera Makerere. Njala kwebaza mu ngeri enjawulo President wa Uganda akkiriza ku lunaku olw'omukaaga okusinkana Mufuti Menk ne ba Mufuti ba Uganda bonna abaliko abawumula n'abakulembeze b'obusiraamu ng'agenda kuba nammwe ekyemisana mu makaaga aga State House Entebbe. So masheek mwenna balwa zammwe zibatwala Entebbe zigenda kubatuukako kyemanyi bwe bunaazibira Big ajja kuba atandisa ozitambuza okulaba nti ffenna tuwerekera Mufuti Menk tubeeremu gye tuyise unity meeting oba friendly meeting omukulu gyasazeewo okuwa omukulu Mufuti Menk. Mufuti Menk yakulira obusiraamu mu Harare mu kibuga kya mu nsi gye bayita Zimbabwe era ye emirimu gye ebiseera ebisinga agikolera Saudi Arabia. He is a scholar, yasoma ebyobusiraamu ate abuulira enjiri egatta abantu bonna. So ku lunaku olw'omukaaga tutegeseewo VIP dinner egenda kubeera wano mu Serena munda mu kisenge ekyo kye mulaba. Tugenda tutegeka dinner eyo nga si abambuto nnene bokka naye n'ab'embuto ntono baanirizibwa
emiwendo tugikoze nga giri friendly era sente zinaava mu ddiini eyo zigenda kulabirira ebibiina oba amasomero ag'obusiraamu n'abantu abatali bulungi okubayisa mu nnaku eza Ramadan. So okujja kwe kuteekera abasiraamu ekisibo kyamwe ekikulu ekigenda otandika mu bbanga eritali ddene okutandika I think mu wiiki eri eddako. Yes. So tutegese nti abantu tebalya mmere Makerere ku Lwokutaano lwokka. Bwemaba baze Makerere kubanga ente ezisoba ddala 20 zituweereddwa abakwano baffe abamandera community ya Turkish community nga bakulembeddwa Turkish ambassador His Excellency batuwadde ente tuwezezza kati ente 20. So nsuubira atalya nyama ojja kulya molokoni. Abatalya molokoni olwo munabadde ne mukwano wange n'angamba actually yabadde gashumba yangambye zisirya nyama naye ndya ennyaanya eziri mu kibumba newunyiza gashumba bannange. Namugambye kiki nti ennyaanya ezibeera mu kibumba nzirya naye ennyama sikola ki sitagirya. So mwe abatalya nnyama nga mwami gashumba ekibumba mujja kukirya. So tubaaniriza mujje bannamawulire guno mulimu gwammwe ku luno si bya kalakata oba live wire oba ani ku luno tuli ku mulamu oguzimba emitima gy'abantu. Ensi eno Uganda eyonoonese. Abantu buli lunaku okeera ku mawulire kuwulira bubbi ate tebabba siringi 1,000 owulira $500,000 $300,000 $600,000 billion kati katufuneko enjiri y'omuntu akkiriza mu osanga bano abasajja abasiraamu n'abalokole kuba mpulira nnyo Pastor Serwadanga ayogera, Pastor Kayanja ng'ayogera, Pastor Brother Ronnie ng'ayogera, omusumba wesaze ekkulu ery'e Kampala ng'ayogera, kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu ng'ayogera, Dr. Kazimba Mugalu. So mpulira so n'omusiraamu naye ajje yeegatteko. Deni n'entalo ezitagwa mu basiraamu mu bakristaayo ezo entalo tetulina nsonga lwaki tukola ki tulwana. So omusajja wa Katonda kajje atubuulirire twekube mu kifuba tulabe nti Uganda ebeeremu obubbi bugende tusabire obubbi ndowooza tujja kumusaba nga yakatuuka entebe nti kati essaala yeesinga ebeere yakusabira bubbi abantu ababba ssente za gavumenti kyabasinziirako okusinga ababba ssente za gavumenti tuyambe kati ndowooza Mufuti Menk we kusaba kwange nze nga Balamu akkiririza mu mwoyo gwa ggwanga oba patriotism. That is what I want him to do for us. Otherwise twaniriza nnyo Mufuti Menk ate ku lw'abategesi mwena tubayita emeeza tusigazaawo emeeza 20. Bwe mba muli eyo nga mulaba emeeza tetugisedde ya miliyoni 5. Tiketi ya mitwalo 15 naye ku 15 olinako buffet eva eno line ya Serena mugimanyi eva wano paka eri kwegamba ogenda okuvaawo gwe ng'ayagala okulya obuli emmereyo ojja kulya ya 3 kuba waliwo bano basemyekozo nga bo bateekamu buwuma n'atwala obuntu 2 n'aterula walimbu ye mwami gashumba n'alaga nti VIP. Kati mwe abagala okulya mwami Ndawusi ani mwena bannaffe mwena mujje sasula 15 ojje weerire ekimere then ekimere ojja kuba osumagira waggulu eno mu katebe nga Mufuti Menk abuulira. So mujje mwenna ku lunaku lwa 6 mujje tuyige mujje tusome mujje tulungamye emitima gyaffe mujje twetereeze. Kale sebo webali nnyo bali ddala ngenda kusaba kulwa